Mengo etaddewo obukwakkulizo kwe bayinza okusinziira okukkiriza okwetonda kwa Museveni waliwo ne bannayuganda nabo balina endowooza yaabwe. Ebweru bw'atyo munnange n'abalala 7 bajjenero mu ggye lya UPDF bamaze dda okubeera nga munnange ate bajjuza empapula nga bagezaako munnange okugondera okugobwa kwa bakama baabwe mu ggye erya UPDF. Ebweru mu kukukkuluma bw'atyo n'abaako byayogera ate munnange Kosase bw'etyo eyambalidde akakiiko k'ebyokulonda nga bano beewuunya lwaki bayanguyiriza okukkiriza ensala ya kkooti ne batajulira, lwaki balinga abaasanyusa obusanyusi. Stella Nyanzi yakubye omulanga ogw'ebiwoobe woowe maama nnyabo ate munnange emivuyo mingi nnyo mu exercise egenda maaso ey'okuzza obujja national IDs. Abasomesa balangiridde okwekalakaasa baagala akasente akawererako ddala wabula obuli bw'enguzi bwe buti munnange Kampala ekyalo ebya districts endala. Bwentyo munnange nkulamusizzaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese. Kyetwagala kulwa nnyo naye nga okusinziira munnange ku biriwo exercise ey'okuwandiisa endagamuntu efumbekeddemu obuli bw'enguzi ate ng'abantu bangi nnyo weesanga nga obungi bw'abantu buleetedde ate abakozi b'ensimbi mu abo abawandiisa nti basobola okukuyisa n'osobola okutuuka ku nnamba ey'okumwanjo ekireetedde abantu okubeera nga munnange bakompuleyininga nti gwe bw'otuuka gye bawandiisiza oyinza okusangayo abantu nga bangi nnyo abali eyo mu 10 n'omusobyo so nga ate basobola kukola ku bantu nga 50 bokka olunaku. Kakati munnange embeera si nnungi yadde n'akamu era ng'okwemulugunya kw'amaanyi nnyo nti obuli bw'enguzi nkugambye nti bukudde ejjembe mu Uganda buli wamu. Wano IGG yatugambye nti districts ezisinga okubeera nga zirya enguzi oba enguzi gy'esinga okubeera nga ekwata akati mu districts ze bakakolako zirya 134 zokka, naye nga batugamba nti Kampala ekyasinze kubanga bagamba nti corruption cases ziri 253 mu mwaka gwa 2024 Desemba we yaggweerako ze baazuula. Wakiso n'eddirira Mbale Wakiso erina cases 56 ze baazuula, Mbale 44, Masaka 34, Mukono 32 n'ewalala. Era nga munnange bino njagala okubuulira nti biri eyo mu bubbi mu buli bw'enguzi. Waliwo omuntu omu awamu we nasanga comment ng'agamba nti naye nti bwe tutunuulira nti emirimu gya gavumenti gifumbekeddemu bantu b'omu Western kitegeeza bwe basinga okulya enguzi. Ekyo kibuuzo munnange nange nkirekera gwe. Kati ate sayidi z'eri abasomesa njagala tuyite mu bwangu naddala mu ngeri y'enguzi wano. Bajjukira nti abasomesa bakaaba artist bagamba nabo baagala akasente akawera miliyoni 4 nga bannaabwe aba sciences era ne bawansaleesale bagamba nti budget 2025-2026 singa tebayisa increment mu musaala gwabwe kiba kitegeeza nti tebagenda kukwata ku nnoni bayise mu kitongole kyabwe ekya umbrella body Uganda Professional Humanities Teachers Union UPHTU. Kale bali bagamba June nga 2025 bwe bati bagenda kuteeka ebikola wansi kubanga nabo munnange beetaga kasente nga bannaabwe aba sciences kubanga tukimanyi nti no masomero kati aba sciences batula bokka n'aba arts bokka. Muli baavu kati mwagala ki? Mwagala tateesa na mwavu. Mufuneyo mu awo aleete ensonga zammwe eno gwe ozannya. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti mitawaana gyennyini Stella Nyanzi bagambye nti yakubye omulanga yatabukidde ku embassy ya Germany oluvannyuma lw'okugaana okuwa era nga bamukkiriza okudda mu ggwanga eri Germany eryamuwa
obudamu era ng'agamba nti ensonga ze bamugamba tazitegeera kubanga okusinziira ku embassy ya Germany bamugamba nti ba official mu Nairobi ggwanga erya Kenya yeyo gyakwamidde bagamba nti document hazirina right documents era nga zimuorganizing nga refugee mu ggwanga erya Germany naye nga bagamba nti asylum application ye mbu tebagicompletinga bagamba nti waliwo ebibulako mu asylum application ye okusaba okububudamu mbu ndowooza ensaba ye mbu waliwo ebitatuukirira kakati munnange n'agamba nti ali awo tabitegeera yawuganidde waggulu ne bayita security era n'atuuka n'okugamba nti kati bannange kirabika ndowooza ntuuse okuddamu ate okusalendalinga eri Museveni nkomewo e Uganda bwe muba muganye nzireyo e Germany abaana bange baliyo bannindiridde naye olw'omushana yagambye Muhoozi yamugambye nti singa bajjewo ebintu byonna ebiyinza okubeera nga bikwata Stella Nyanzi akomewo mu Uganda kubanga tewaliwo ensonga nkulu eri awo era n'Abannayuganda bamugamba nti teri yakutwala mu buwaŋŋanguse gwe weetwalayo yekka kale munnange bw'atyo yagamba nti process emuswazizza nnyo abadde humiliated agamba nti I'm a poor black Ugandan refugee woman being tossed between embassies while my children wait for me in Germany Uganda wange n'alusikayo lwonna naye nga kigambibwa okuba nti yatabukidde ku embassy awo era security ne bagiyita n'abagamba ebigambo n'ebigambo bye bizita ennyo byataakozeseza kale munnange bwe tutyo tutandike endoza mu balambulukufu mbadde nkuyisiza mu bitonotono nsoose bitonotono ebiriwo ate tugende munnange ku Mengo ebadde obukkakulizo yo nga yo Mengo naye ate jjukira nti waliwo enjawulo wakati wa Mengo obwakabaka bwa Buganda waliwo Abaganda n'abantu oba ebintu ebyo tunaabinyonnyoka tutya Mengo obwakabaka bwa Buganda Abaganda nedda ate kiyinza nti Mengo obwakabaka bwa Buganda kabaka wa Buganda Abaganda n'abantu ebintu ebyo byanjawulo munnange nti abantu balala ku Mengo obwakabaka bwa Buganda kabaka balala ebyo birala tebiri kyekimu n'abantu kubanga abantu bo munnange bo bali awo ebiseera ebisinga obungi nti bakozesebwa era bali biri byonna byenkunnyonnyodde awo biyimiridde ku bantu lwakuba nti ate bikola kitono nnyo okurepresentinga abantu oba okusobola okukola ku nsonga eziruma abantu biseera ebisinga obungi babira mu kwegulumiza babitiibwa baaki ti abantu bo be babanja kabaka ate mu kumubanja era still tebatera kufuna ddoboozi lya kisa bamaliriza bagende mumubanja nga ki mukola mutya bwe batyo kati abantu balala era tubalaba wano nga waliwo abantu abagamba nti bano bajja ne baŋŋamba nti nno nnangirire biki nti abantu abageza kukwejja ku bantu kubanga Katikkiro mu kukyogera ekyo obukulembeze bwa Nuupu bwagamba bwamusoomoza ayogereyo abakungu abaave ku kitebe kya Nuupu tebamugamba nti yogera langirira kitegeeza abantu be bamugamba abantu bo ne babeera bagambye ekintu mu bukyamu still olina kubannyonnyola bunnyonnyozi kati abantu bano tebafiibwako nnyo ebiseera ebisinga obungi abantu betwogerako be bantu kati Mengo esobola okusalawo neewe obukwakulizo kwa bagenda okusinziira okusonyiwa Museveni naye abantu bo bagamba tetukusonyiwa ffe tetujja kukusonyiwa kubanga abantu bannaabwe be bali mu makomera abaasibwa abantu balina abannaabwe abattiddwa abantu be babamulekwa be bannamwandu bali abakungu ab'ebitiibwa bo nabo balina ebyabwe era balina demands ezaabwe ze baagala e Mengo kakati munnange mwebwe byenkunyonnyodde bitonotono osobola okubifumiitirizaako n'oyawula wakati wa Mengo obwakabaka bwa Buganda kabaka n'abantu bwe batyo nga bayita mu Ministry of Information owekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke Mengo bwetyo munnange officially
ezzeemu okwetonda kwa General Museveni kwe yakoze ng'ali wamu ne mukyala we Janet Museveni babadde basaba mu kusaba okwabadde wali ekkololo okwategekeddwa muwala we Patience. Kati Mengo egamba nti okwetonda kwa Museveni kuli okay, naye okwetonda tekulina buzibu kubanga kulaga nti Museveni amaze okubeera nga ategeera ensobi ze oba ebibi bye yakola mu by'obufuzi mu by'okuyisa obubi Abaganda, okubateeka ku bibonerezo ebingi ennyo, era nga tewali nsonga yonna okukosa ne Kabaka okubeera nti nno naye bamutadde ku bibonerezo ebiyitirivu ennyo mu myaka 40 gye bamaze mu buyinza okuva lwe baava mu lutalo olw'ekiyeekera olwa NRA, ate nga Kabaka yawagira nnyo olutalo olwayita Museveni mu buyinza 1986. Kakati Oweekitiibwa Kazibwe Kitooke agamba nti nno Buganda mbu esobola okusonyiwa Museveni, mbu esobola, era nti neetegefu kusonyiwa Museveni, nti singa alaga nti ali siriyasi ekisooka mu kwongeza omuwendo ogw'Abaganda mu public positions, okubawa emirimu gya gavumenti, katugeze mu bwa minisita n'ewalala, nti singa Museveni akikola ekyo Buganda esobola okumusonyiwa, mbu omuli ne ba cabinet ministers okuvala ekiri nti munnange nti eno national cake buli omu alina okushayaringa. Kakati awo era bannayuganda abantu bo bagamba nti ebyo bye bisinze okusiba Museveni mu buyinza okulwanira obufu, nti akafo bakakwata ne bakawa y'omuntu omu minisita ate era nga naye apologist nga talina munnange yadde kyasobola kukolawo kukyusa mbeera nga bweri, kubanga Buganda ebbanga lyonna ekaaba ebintu byayo, era nga minisita bw'atutegeeza wano ate nga n'ebifo babadde nga nabyo nga babibawadde naye nga tebalinaawo kibayambye. Kati b'abantu bagamba bategeera kimu era nga bagenda okubeera nga nkunnyonnyola Museveni alina kuva mu buyinza, b'abantu bagamba nti baamukoowa. Kakati ono munnange minisita era atugamba nti Museveni asobola okusonyiibwa singa akomyawo ebyaffe mu Buganda byebanja, bwe basasula obuwumbi n'obuwumbi Buganda bwebanja mu rent wamu n'ettaka central government lyekozesa nga tebasasula, nti Buganda singa ebyo babijiwa mbu basobole okusonyiwa Museveni, kitegeeza naye yeeyongerayo n'akalakata, kubanga waliwo abatamulinaako buzibu era nga bo batugamba nti ekyamazima omulembe guno guliko si mubi, kyekyamazima. Kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo, ekyo kiraga b'abantu bagamba nedda. Kakati era Mengo yeeyagala nti baminisita ba Museveni mbu batendereze nnyo Kabaka, mbu bamuwe ekitiibwa eky'amaanyi ennyo, mbu kubanga kino kiyinza okuleetera ba ordinary Baganda be baffe, nze bempita abantu baffe ba ordinary Uganda ffe abali eno ku ground, kugamba abaliwo okufugwa, kwegamba tukkirize mbu kati singa ba ministers bateeka mu Kabaka ekitiibwa, kati ffe eno ba ordinary Baganda mbu naffe tujja kutendereza nnyo Kabaka. Naye ate nga Kabaka abantu era still bamuteekamu ekitiibwa ky'amaanyi n'okumubanja gy'ali, naye mu kumubanja awo era still bannaffe bali ab'Emmengo ne batulaga nti temulinaawo yadde lukusa yadde, ne gufuuka omusango omuloope, mujjukira bulungi nnyo. Kakati bwe muba temuwuliriza mukwano gw'abantu gwe balina eri Kabaka, olwo b'abantu tebanyiiga ate nga still era bamwagala. Mu bizibu ebingi ebiriwo n'ebibuuzo ebingi ebiriwo ku Bwakabaka era still abantu bagala Kabaka bwabwe. Kakati munnange era
era owekitiibwa Kazibwe agamba nti Museveni ettutumo lye wano mu Buganda lisobola n'okusingirawo ddala nga bwe kwagamba lisobola okusinga ku eryo eryaliwo mu 1980 emyaka egyo egy'ekinaana ye1980 tisinga Museveni nti akola ebintu ebyo okukozesa n'okulekeraawo okusosola Abaganda okuba nti nabo bagabana ku national cake singa ajjawo obusosozi n'abeera nga tabasenza luti nabo n'abasembeza naye ekyebuuzibwa baani basembezera baani abalya era bwe babasembeza ne balya ab'amakooti ab'ebitiibwa abantu aba bulijjo abantu ba ordinary Baganda bafunamu ki oba still bwe batuuka eyo ne balya ebicepere nga bongera kuwaana buwaanyi so nga ate eno bannansi wansi babonaabona kubanga nti bannansi bawambibwa bannansi battibwa babakozi b'ekolobero n'ettaka lyabwe bali babbyeko ettaka lyabwe bali babbyeko naye ebyo byonna tebyogerwako boogera ku kubanja lya Mmengo boogera ku kubanja lyaki naye abantu okuliko bagamba nti mutunde ku ttaka mulye ku ssente z'ettaka ndowooza olaba amagezi ngaago mutunde ku ttaka mulye ku ssente z'ettaka kati awo muganda wange omuntu alinga ebagamba nti mutunde Buganda mwetunde kakati kino nze ndaba kirabika si kituufu kubanga Museveni abantu bamulirako obukyayi naddala abavubuka okwetoloola Uganda yonna si Baganda bokka kubanga ebiri wano mu Buganda ojja genda okwesanga nga ne mu regions endala era nayo babikoze era abavubuka ne bakyawa nnyo Museveni mu ggwanga lyonna kubanga ekisooka aluddeko nnyo abantu abasinga obungi abavubuka bamanyi Museveni kwe bazaalidde abamu n'abaana be bazadde kaakati bazadde obuzzukulu obadde okimanyi nti abantu babazadde ku mulembe gwa Museveni bw'aba yakeera okuzaala yazaala omwana nga n'omwana essaawa eno bw'abanga akedde okuzaala naye alina akaana nga jjajja kubadde okimanyi ekyo yinza okuba tokimanyi naye nga bwe kityo bwe kiri kakati nange Museveni aluddeko nnyo ekyo takimanyi yeekwasa abantu alemereddwa okukomekereza enguzi era okussa n'okutulugunya abantu ekyo kimulemye okugyawo okulinnyira eddembe ly'obuntu kimulemye okuliko kubyewaaniramu obwewaanizi kakati awo abantu ne bamukyawa olw'ensonga ezo naye nga bwe nkutegeezezza nti yawula Mmengo Buganda Kabaka n'abantu abali mu Buganda ne mu regions endala ez'eggwanga balina ebyabwe nga bye mbikonnyonnyodde awo bano bye batatunuulira bo baagala bifo baagala gabana ku national cake naye bwe bakuwa ekifo balondayo abatono kuba Museveni ye takitiiki yeeyo ey'okuba ng'afunayo abatono ku mmwe ne balya ku expense yammwe mmwe abangi kakati okulya abatono tekitegeeza service delivery nedda kakati munnange abavubuka bwe batera bamukyawa era bagamba nti baminisita baawa oba abantu baawa ebifo ebya waggulu kati nga baministers weesanga nti bano tebalinaawo kye bakolaawo kyamaanyi okuleka okwekkusa ne babeera mu gafa aganene so nga ate munnange amalwaliro bw'otuuka mu poliisi services zaayo olaba enguzi yali alwa nsonga nti waliwo gaapu gavumenti gyetagattaawo enguudo mbi nnyo mu Buganda ne mu bitundu ebirala wano mu Kampala metropolitan area ekyo ky'omuganda wange osobola okukituukako n'okirabira ddala n'amaaso go wakisa omukono ne mu districts endala amakubo mabi nnyo kakati URA naye yafuukira
abantu akayinja mu ngatto. Mu small businesses bwe butyo munnange babukijjanyiza ddala. Omusolo gwasukka nti weesanga nti katugeze kati nga sukaali olaba nga kireegula ssente nnyingi naye n'abamulima abalimu ebikajjo tebafuna ssente. Gavumenti erinaku omusolo munene nnyo kitegeeza oba kale ebyo byonna bibbulukukira mu abantu b'empitanza abantu kubanga kati ziri zaafuuka ze vampaya. Kakati deals mu gavumenti ez'obuli bw'enguzi zikutuka mu State House mwennyini Museveni gy'abeera. Kakati abavubuka byonna babimanyi ebyo essaawa eno abavubuka babinnyonnyola ne babitegeera tekikyaliko kubeera nga nti bino tebimanyikiddwa. Byonna bimanyikiddwa abavubuka babimanyi. Kakati munnange ensonga enkulu ya Museveni kulwa mu buyinza ate ebyo byonna abavubuka nga bye balabanga ennaku byonna kati babitegeeredde ku ye kubanga luli abavubuka babadde ng'oboolyawo bayinza obutabimanyi ebyo kati nga bano abakuliridde mu myaka bo babuuza kimu bannaye tetwagala kudda mu lutalo kati abavubuka tebabimanyi bo bamanyi ekyo kiriwo. Museveni abadde pulezidenti okumala emyaka 40 ate akyayagala emirala. Yajja mu 1986 naye gyagenda okwesanga nti munnange ebitundu kiyinza okuba nga bw'obala ku 10 ebitundu 7 oba 8 ku biriwo kati biyinza okuba nga byali tebinnazaalibwa. Nti ku bantu 10 gwe bw'otunuulira mu kkubo ng'otambula oba nga bw'okuŋŋaanya abantu bonna mu Uganda ojja kwesanga abantu 7 ku 8 baali tebannaba kubeera nga bazaalibwa era nga bw'obonyumiza ebyo ebyaliwo mu lutalo biki Museveni yakajja tibaga waliwo ki tebabimanyi. Kale abavubuka bwe bati ne babeera nga bamukyaye olw'ensonga nti ekisooka ye kennyini n'abantu be bali arrogant nnyo beerabawo nnyo beegulumiza nnyo baduula nnyo. Bwe tunuulira kati nga Andrew Mwenda byayogera olaba nti atuuka n'okubeera nga ajustifyinga ng'akooneramu okutulugunya abantu ba civilians benjogerako bannansi. Kale kwegamba nti olabira ddala nga waliwo abafutubadde ku bannaabwe ate nga Museveni abawadde go ahead. Kale munnange Mengo okusonyiwa Museveni mu bufunze tekitegeeza nti abantu basonyiye Museveni oba Museveni n'abantu be abakaabiza bannayuganda akayirigombe. Waliwo omuntu omu yabadde agamba nti Museveni yeetondedde bantu oba yeetondedde Katonda. Yabadde yeenenya eri Katonda so si eri abantu. Katonda n'abantu nkwata bulungi. Waliwo bwayita omuntu kati nganze individual ne Katonda n'abantu. Abantu eddoboozi lya Katonda lisobola okuva mu bantu n'eri abantu lisobola okuva mu Katonda. Kakati omuntu okwetondera Katonda ng'ate ebizibu oba by'omwetonderako ebibi obikoze bantu n'olowooza nti Katonda agenda kukusonyiwa nga bantu tebakusonyiye. Kakati awo gwoza Museveni yali badde yeetonda ate nga yatugamba dda nti already yagenda dda mu ggulu. Akimanya abantu ffe tumulina mu 5 era ffe abasalawo kyonna kye twagala okusalawo. Kale munnange ebyo bwe bityo bibiri naye ng'ekituufu kiri nti abantu Museveni tebannaba kubeera nga bamusonyiwa. Ekirango waliwo omuntu ayitibwa Deus Akambikira. Deus Akambikira yakolako mu Rock Construction mu myaka egy'oku1980 paka 2021 mu kampani eya Rock Construction ng'akola nga engineer mu masannyalaze. Kakati munnange bw'oba gwe Deus Akambikira jangu wano ku Uganda Tulage ennamba zange bweziri awo emyezi 7 then nkubuulira omuntu akunoonya mukwano gwo akunoonya era nga yandiyagadde omulabe bw'oba nga gwe Deus
akambikira definitely bwoba sigweddewo saakambikira era ne weerimbika mu kyaddewo saakambikira era ojja kutegeerebwa kakati wagweddewo saakambikira Uganda Tulage jangu contactinge wano Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi Entebbe Road Apartments mulimu buli kimu gwe twala butwaze tulo kale tuke Namulanda Kitende Kajjansi Buuza ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments so lupangisa olunaku wiiki emyezi ate nga aba maintenance palace nabo we bali nnyo wayagala solar systems eza buli kika ayagala ebyamasanyalaze ayagala ebyamazzi beba maintenance palace okosana Timo Property Consultants Limited balina ettaka batunda ettaka bagula ettaka etali ku ndooliito ate balina ne construction company ekoze emirimu okugimalayo e Kampala genda ku mutimbagano banoonyeeko bonna benjogeddeko abo ojja basangayo omusawo waali nnyo temufana birwadde abantu babeera n'endwadde naye munnange bagenda okukontakitinga nga bayebye kale omusawo waali nnyo dokita ku ndwadde ez'enjawulo nno era nga kino kiva mu research n'okubeera talented mu ngeri ezimu era nga bano be basawo be twetaaga okubeera nga munnange ate tulaga ensi baleme kubeera eyo bufiire eyo kakati munnange Sarabireete yagamba nti Museveni kiyandibadde akola ekituufu yalibadde ajja muhoozi mu magye lawyer Sarabireete ye conditions ziringa 5 zawadde Museveni nno tisinga Museveni ddala bannayuganda banaba bamusonyiwa naye enkulu ku zo ayagala muhoozi mu magye agawummulirwa yeeyonge ku bano baalitayarize ekyokubiri Museveni ate abo bonna ba political prisoners abate era Sarabireete tali yekka ne Bobi Wine yagambye nti Museveni ekimu ku bintu byalina okukola alina okuta abantu bonna ba political prisoners n'okulekerawo okukijjanya abantu aba Dr. Kizza Besigye n'abalala bonna n'okusibako abantu emisango olw'ebyobufuzi ekyo kiri awo kubanga ekyokuwamba abantu kireetedde abantu bangi okufa abamu basigadde bannamwandu abalala bamulekwa kale ebyo singa Museveni abirekerawo okuwamba bannayuganda okubateekako emisango gy'ebyobufuzi ebyo byonna nti tusobola okutandikira awo kakati n'ekirala bonna kye bamugamba kiri ekintu eki Museveni kyalina okukola kuwaayo buyinza ezo conditions ndowooza yesembayo kuba biri byonna babagamba kale tusobola okusonyiwamu awo kati then waayo obuyinza odde wali awo tujje kakati munnange ebweru amawulire gagamba nti yeemulugunya gamba musajja yampita brainless buffoon yampita diikula atalinamu yadde n'akatuula era munnange tebanfuusinga ogenda mu retirement oluvannyuma lw'okubeera nti bano munnange baasoowagana naye waliwo omuntu yabadde ambuuza nti naye ebintu bya muhoozi bino ne erweru ddala byavaawa ekituufu kiri nti kati ebiriwo essaawa eno ba senior officers 7 nga erweru kwali mu Uganda People's Defence Forces bamaze dde okubeera nga bacompletinga required documents nga tugenda mu maaso obanga process ey'okubeera nga bagenda mu retirement official retirement yaabwe eri etegekeddwa July 3/2025 nti bali mu kucompletinga already basayininga kale tokkiriza anti olina osayininga n'ensako gye bagenda okubeera nga bakuba n'ebirala naye mu abo Lieutenant General Peter Erweru mwali era nga mu bonna nga bengenda okubeera nga bakubulira bakuyitiramu ku abo abalala bonna abamu sibalabuliranga nako nze naye nga kino kyaleetera abantu okubeera nga bagamba naye Erweru tanaweza myaka lwaki bamugoba mu magye lwaki bamuwummuza kitegeeza baagala kumugoba kakati Lieutenant General Erweru gwe tumanyi obulungi ennyo nga komanda ali taafu kigambibwa okuba nti mu magye ekituufu kiri nti kati no bamufoose agenda mu forced retirement batanaweza myaka egyo retirement egitana kubeera ng'agiweza kakati ensonga zigamba nti
retirement eno teri ordinary singa eya bulijjo eno eviira ddala mu bitter fall out nti bwali butakkaanya obw'amaanyi wakati wa Muhoozi Kainerugaba nga ye advisor wa kitaawe ku special operations ku bikwekweto ebyenkizo bwe baafuna okusinziira munnange ku nsonda n'amawulire era agatambula wonna gemulinako obukakafu nti obuvune obuliwo mu UPDF wakati UPDF egenda yeemenyaamenya nti ebizibu bino byonna byatandika nga Jeno Erweru mbu bwe yagaana amateeko oba bwe yagaana okubondera amateeko okuva eri Muhoozi Kainerugaba yagaana. Museveni yali taliiwo, yali ali Rwanda. Jukira nti ono yayisa ekiragiro order standby class 1 nga teri magye gayinza kuyitawo kagenda kutambula yadde oba kubaako kye bakola, bonna balina kubeera ku stand still. Yali Erweru Muhoozi mu biseera ebyo n'apinga n'agaana okulagira Erweru naye n'akola ki? N'apinga. Kakati obutakkaanya buno mu top military ranks bwe butyo bwaleetera Muhoozi okubeera nga yalina okubeera nga adda entuŋŋamu enfunda eziwera mu nnaku eziwera. Era Museveni bwe yakomawo n'ayita bajeno bano ababiri bombi mu closed door meeting bannyonnyole ku biki ebyaliwo n'obutakkaanya obwaliwo. Kigambibwa nti mu meeting eno bayisinganya ebisongovu. Ono ayogera ng'omwana n'oli naye ayogera nga genero aliri kugamba awulirira ennyo mu mukama we Museveni. Kubajjukira mu biseera ebyo nsuubira okuba nga Erweru yali amyuka Mbadi yali CDF. Kakati ate ne Mbadi teyaliwo, yali ageze Kenya eyo. Kati Erweru yali mitambo mu kaseera ko nga yali nga CDF. Kakati Muhoozi omwana wa taata naye ye komanda owa Land Forces mu biseera ebyo. Kakati ono ayise ekiragiro eky'amagye gonna okubeera awo nga tegalina wegatta tegakola operations ntoba gatambule. Muhoozi apinga ne Muhoozi alagira. Erweru akola ki? Apinga. Kakati munnange Museveni bwe yakomawo abatuuza bayombye beerangidde enswiriri n'ebirala. Munnange Erweru byagenda okuggwa nga Muhoozi agambye amutaddeko accusation nti Erweru abadde agezaako plottingako against him, abadde agezaako kuwamba gavumenti. Naye kye sitegeera nti Erweru yali agezaako kuwamba gavumenti, kitegeeza nti ono ye kye yalabanga ekyabwe. Olaba Uganda nti awo kati bakitwalanga ekyabwe kuba yalaba nti ono yali aplotinga coup against him. Kakati munnange bino byonna amaze okubeera nga abyogera bino byabeewuunyisa ne Museveni n'abitunuulira nga bimusobera. Era Muhoozi bw'atyo ng'agamba nti Erweru era n'amuvuma mu kaseera ako. Kino yali yakimuvuma dda, muvumaavuma awo byatamuvuma munnange bingi era libadde nkubuulirayo kigambo ekimu ekinene naye munnange. Naye kye tumanyi kye yamugamba juzi wano kubeera brainless buffoon. Munnange kati kyafuuse kya Luganda buli omu akimanyi nga bw'olaba useful idiot bwe kyafuuka eky'Oluganda, nga bw'olaba covid bwe kyafuuka. Ebigambo bingi kasita kijja kiba kitegeeza kati tukitegedde muganda wange. Munnange nga Muhoozi agamba nti oyo abadde agezaako kunnemesa kufuuka president kusikira kitange. Kibaluma n'abalala banne Erweru era bonna already batanaba kukwatako Muhoozi baali awo munnange batuuza ya lukugunyu. Bano basobodde aba pluckings out mangu nnyo. Kakati munnange
kigambibwa okuba nti bano mu kaseera ako nga bali mu closed door meeting ne General Museveni katono beekwata amataayi. Katono beekwata amataayi beeyuzeeyuze. Museveni abagamba mukole eki mukaminge down. Kakati munnange obutakkaanya buno bwayongera okubeera nga bukula. Era Muhoozi bw'atyo y'okuva olwo n'alayira ndowooza bwe ndibeera CDF kuba bali bakimusuubiza dde ekyo. Kuba Museveni yatugamba mujjukire birthday emu eya Muhoozi gye yakuza wano ndowooza ogwasookera ddala ojjukuza publicly nti Muhoozi bw'alijja ajja kuba mukambwe ennyo. Kitegeeza olwedde yali amutegekedde ekifo ekyo. Kati bw'atyo munnange process ya retirement ey'ebweru etandika okulumirawo. Ne bagenda nga bagiprocessinga paka munnange weeyengedde. Kakati munnange list bw'atyo ey'aba officers aba UPDF 337 teyabulako. Era nga munnange bano tunagenda okuyingira omwaka ogujja bonna cumi bajja kuba already ba civilians abawedde emirimu. Kakati munnange bino nga biri awo abantu babitunuulira nga bonna babikakasa, naye nga ekituufu kiri nti UPDF obukulembeze bwayo kitegeeza nti ennyaafa zaatandise dda okubeera nga zirabika. Naddala ensonga esinga okuba by'omutwe ey'obusika. Era buli awakanya obusika bwa Muhoozi nga bakwata ku nkoona, tewali yadde okwewolereza. Era byonna bigamba nti byonna bino bagamba nti okugoba kwereru kitegeeza nti kweraliikiriza abalala bonna bali kwala ati nti bannange influence ya Muhoozi nga ati munnange mmwe abakuuma mu abawaana bubiri weesefusi n'ovimba mujja kuvimba mwabike nga mmaze okitegeera nti ebintu tebitambula tibabakozesa bukozesa. Naye kati bangi nnyo abalitayarinze mu magye bayinza besiwereru babivuge nti bangi naye abasinga si bamanyira bamanyi. Bangi waliwo gwe bayita Lieutenant General Peter Elweru, oyo gwe tumanyi. Kati neebaayo omulala gwe bayita Major General Francis Ben Okero, simumanyi. Neebaayo omulala gwe bayita Major General George Igumba, simumanyi. Neebaayo Brigadier General John Byuma, simumanyi. Ayonime God. Kakati Brigadier General Dominic Twensigomwe, simumanyi. Neebaayo Brigadier General Augustine Kamyuka Kyazze, simumanyi. Neebeera Brigadier General tumumaze beebo bensegedde ntegeddeko, naye nga munnange bano bonna balina profile y'amaanyi gye bakoze mu AMISOM. Wa yonna babaddeyo, Congo babaddeyo, nawane Uganda babaddewo, era Elweru ab'e Kasese bali mwerabira. Kati munnange ebyo nga tumaze okubeera nga tubiraba, tugende mu Parliament era tuzze kalulu Kawempe North akasaziddwamu obuwanguzi bwa Nalukoola. Kati mu ngeri y'ebyewuunyo, engeri Electoral Commission gye yakozeemu okusalawo tegenda kujulira nga bwe kyatwewuunyisizza nti ne Parliament's Committee on Commission, Statutory Authority and State Enterprises COSASE bano nabo beewuunyiza nnyo Electoral Commission engeri yakwasaganyizaamu Kawempe North by election nga akalulu kano kasaziddwamu High Court era nga basinzidde ku electoral violence fujjo eri eyolekera mu kalulu kano. So nga ate oludda munnange olwa opposition tugamba nti si be baaleeta ebyo byonna okubaawo okuleka mpozi akakiiko k'ebikulu ke kaalemereddwa okubeera kayimira ku magulu gaako, okubeera nga katugeze bali badde bayimiriza okulonda, bagamba amagye gabale okutambula gave wano. Naye kati ba MP bagamba beebuuza ku commission eno okulemererwa okubeera nga eteekayo okwemulugunya okujulira mu kkooti
era nga bagamba kino bakikoze mu ngeri y'ekyewuunyo okubeera nga bakkanyiza n'omulamuzi Bernard Namanya. Kino engeri kyewuunyisa mukati kusase chairperson Medard Segona Lubega agamba nti commission akakiiko k'ebyokulonda response oba okuddamu bwe kabadde kakomentinga ku nsala ya kooti kyewuunyisizza nnyo era bano jjukira bagambye nti bo balaba kalulu kituufu tekaalimu akamazima na bwenkanya kubanga ne candidate Nalukoola ya campaign nga ku polingidde. Kati n'abagamba nti naye mulinga abali proud abenyumiriza mu kiki ekyabaddewo oba ebyaliwo mu kalulu k'Kawempe North kubanga nti tugendagenda mu kalulu akalala agenda tukusinga ssente nnyingi nnyo kabeeremu ate era effujjo eringi ennyo ate nga mmwe abali in charge luli mwalemererwa kati essaawa eno era mwagala oteekeko akalulu ssente zigende nnyingi nnyo ezisinza omusolo mmwe abali in charge effujjo liyitirire. Kakati munnange Acting Electoral Commission Secretary Richard Kamugisha Baabo yabadde yategeeza komiti nti munnange violence eno befujje eryakolebwa mu kalulu nti lyajja oluvannyuma lwa security forces okubeera nti bayingirawo n'ebintu byali bitambula bulungi nnyo nti officials baabwe bwe batyo abaali bafiiringa declaration forms nti abantu bwe kubeera nga bakasuka amayinja bo ne badduka nti baali tebasobola kusigalawo kubwa mayinja. Kakati omuntu bwe yeebuuza nti gabanga amagye gaali weegali nga gakuuma lwaki tegaakuumira ddala kubanga baali bakimanyi nti omuntu waabwe tagenda kuwangula. Kakati ba MP mu Kasase era nga bagamba nti commission okusalawo kugamba engeri yangudizza okusalawo obutagenda kubeera nga ejulira kyewuunyisa. Judgment nga yakaweebwa mu Electoral Commission Chairperson Justice Byabakama yagambye nti tagenda kujulira era nga tamaze na kutunuulamu oba ku reviewing ruling nti bano kooti esinzidde ku kyokusalawo. Kakati era bino byonna munnange newankubadde nga ye Nambi agamba nti Nalukoola ne bw'anaajulira obujulizi bwe buli okukakasa nti akalulu kaali kamazima na bwenkanya nti bwe buli mbwera munnange kijja kukakasa nti ddala akalulu kalina okubeera nkaddibwamu. Kikulu kya byonna jjukira time temala kubanga batugamba nti bwe tuyingira omwezi ogw'omunaana kiba kitegeeza nti tewakyaliwo kalulu konna kayinza kukubibwa mu kuddibwamu kubanga constitution bwetyo bwegamba. Alright, tetugenda kusukkawo nnyo. Mukama Katonda bakuume mwebale kuwuliriza tusikana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo.